Obululu bwonna butiikinge obw'omukasana saawa 12 ez'okumakya tewali muntu n'omu yalonze naye bokisi zonna 12 zonna zijjudde obululu bwonna bwatiikingiddwa bbaasi nga bw'olaba kumakya saa 12 tewali n'omu yalonze bokisi zonna zijjudde obululu. Buno obubbi tetubulabangako bwonna butiikingiddwa baasi batiikinze baasi yokka. Buno obubbi tetubulabangako bwonna butiikingiddwa. Tuli mu kasana nga bwe mulaba bwonna batiikinze baasi adaye buno obubbi naye ffe tetugenda bikkiriza bino. Ya Uganda oseka wokaaba olunaku lwaleero tuli mu kulonda era nga bano byandi essaawa ya kakati be bali kubanga abantu balonda bammeeya naye nti ekasana luweero yo bagenza okutuuka nga bokisi balonda dda saa 12 nga bamaze dda okulonda ne buli kimu nga basiirinze era siiro ziraba nga kweziri bokisi zijjudde bamaze dda ozisiiringa. Kati awo kitegeeza okulonda kweyo kati ate baba banaalonda ki? Byonna nga bigenda mu maaso. Eno kkooti emaze okuba nga eragira nti kalulu Kalungu East wali omwana mulenzi Nkeretanyi Kiruluuta ne Minisita Vincent Sempijja bamulanga ki. Kkooti evuddeyo neeragira nti baddemu okubala kalulu nnaku olwaleero essaawa 9. Kino kiba kitegeeza nti munnange bwe bunaazibira either Kasajja Kattu Honorable Nkeretanyi nga bamuggyeko obuwanguzi bwe kubanga ye yawangula ne bamulangirira naye essaawa ya kakati wetwogerera oli yaddukidde mu kkooti nga complaininga. Kakati olaba bazzeemu ne bagamba nti baddemu babale kiki ekiddako ate nga luli twategeerako mbu baali era bagambye baddemu babale ne basanga box nga ziri tampered with ne babireka. Kakati olunaku lwaleero musuubira ki? Nze naawe ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako gonna gatambula era waneno nja kubanga nga kuwa nga bwe gali. Ye omukulu Nubian yamaze dda okuba nga asula akalulu ke. Kantwaleyo olabe era biki byatugambye okwogera ku mukulu ebigenda mu maaso ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna tubiina waneno mu bujju. Meya naffe eno meya afe abali eno gumu confirm. Ne box zonna zajjudde dda. Nawe yamaze okusuula akalulu ke n'ayogerako eri abantu naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu maka ga President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi President waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kyannaku nnyo nti ali ku duka mu nsi gy'abeeramu. Mwabirabye juuzi balumbye amaka ge ne beekola buli kimu kye baayagadde ne bamenya enzigi ne bamenya buli kimu mu nnyumba ne babba n'ebintu ebikalu ebyabaddemu. So kikwasa ennaku nti omuntu gwe tulabanga leader wa party esinga obunene mu opposition ate ng'era abantu gwe balinamu essuubi okubanga bamuyisa bwe batyo mu mbeera eno y'akalulu. Tukimanyi bulungi nti ebikolebwa ennaku zino z'ensonga lwaki Museveni yagenda mu nsiko. So kyannaku nnyo okulaba nga Kyagulanyi bamutadde mu mbeera eyo. Byonna nga
tugenda mu maaso ye omukyala Nakangubi Jennifer abasinga omumanyi nga full figure yesoze essomero azeeyo okusoma takyayagala bya kumuzanyirako era akankutwaleyoko obulire. Jennifer Nakangubi abasinga obungi gwe bayita full figure y'omu ku bayizi abapya Uganda beeyinamu essuubi abagenze okukuguka mu mawulire mu ssomero lya Womcat School of Journalism and Media Studies. Otuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo TikTok wono yakola akatambi ng'ayogera ku nsonga ya protest vote naye munnange yamala okukola akatambi ako ate ne katuuka ku CDF n'alagira akwatibwe. Twabadde tuli awo ng'apostinze ng'agamba nti bamukutte. Kasooke tuwulize akatambi. Protest vote gwe mulamwa gw'otalina kujjako yadde omumwa kuba nze nakizudde protest vote bangi nnyo ekyabalemi otegeera. Protest vote mukkiriziganye mugaane mukkiriziganye ne Lumbuye kye yabagamba ate akisobole. Protest vote va mu kugirowoozaako ne mu kuginnyonnyola abantu. Lumbuye kye yatugamba ejjambiya ekibiriiti buli ky'omanya ekisobola okuzikiriza obulamu bw'omuntu ne kibujjawo tugenda kukyetaaga mu protest vote. Mbabuulira amazima amatuufu. Protest vote gye muwulira buli ky'owulira ekyangu ky'okugjawo omuntu ekyangu ky'okusaanyawo ebintu by'omuntu tugenda kukikozesa. Era bw'oba toosobole kuweŋŋanga mbeera eyo mutusaasire busaasize abataasobole mwe abali obulungi mudde mu byalo ewammwe ab'omu byalo musime ebinnya mwekweke gana amawulire gaddala siddamu kuwulirayo muntu ayokya kkubo. Protest vote tekugenda kuba kwokya makubo. Awulira bulungi si bwe kigenda obeera. Bw'obeera n'omupiira ng'osobola ogukumako omuliro tumanya amayumba gaba NRM mangi nnyo nga bwe kisoboka. Ogwo omupiira mulamba gwokya ennyumba nnamba. Okitegedde bulungi? Luno lutalo ate ataalwetabeemu ogenda tulaba kimafiya ogenda kuba wa NRM. Bwe kinaayetaagisa nti kuggala maduuka eriryo ne liggulwa muganda wange ekigenda okutuukako tugenda tuuka ekiseera nga buli nnyumba nzigale nga teriimu muntu nga bwe tutegeera nti mweyo ennyumba mulimu asigaddemu muganda wange olina okuba ng'oli wa NRM. Omuliro obeera ojja gufuna dairekiti. Tebabajja ku bibiriiti mufune ebicupa by'amazzi ebinene ebya Lwenzori. Tuli baavu galunkupe naye ate amafuta tegasobola kukulema ggula. N'oteekako akatuli katono nnyo. Ag'amafuta g'olaba aga petro ogakoona awantu katono nnyo bwe n'olekamu. Naye muganda wange gwokya ekintu kimalawo. Muve mu lwali bino ebintu si byakwekwekerera. Ebyo bye babagamba mbuno sibe mukuuma emirembe. Emirembe gyetaaga kukuuma mu nsi ezirina. Emirembe tugikuume mu nsi ng'eyina emirembe. Naye no Uganda etagirina ebyokuuma emirembe mbabbirako tubiveeko. Nze nga mbabuulira ate asobole protest vote gye tugendamu. Protest vote mugisomese bannammwe kuyuwa musaayi kuba bagenda kutukuba. Naye njagala bakukuba essasi ng'oyokyezza ku bizimbe ebiwere 10. Si kumala gafa mbu nno nali mu luguudo nga njokya oluguudo ng'oyokya luguudo lwaki. Kye tugenda okukola ku nguudo kimu kubulookinga kkubo kwokya zitambula. Ffenna tulina amamotoka naye gajja kuba gapaakinze. Neggwe yeeyite mu luguudo ng'owulira Kyagulanyi ku kya simanyi ng'owulira Museveni babala nti naalina waafunye obuli bwe 10. Nze bate yange etandika mpulidde nti naalina waawezezza 10. Munnyinnyonnyola ani abo muwadde ate abisobole bino
mudde wammwe mwebake. Oyo era mawulire agaliwo agalaga nti bamaze okuba nga bamukwata nti akwatiddwa. Tujja kuba nga tubikutuusaako mpola mpola era we tunaaba tumaze okuba nga tutegeera nga webiri byonna naye nga agaliwo galaga nti akwatiddwa. Nga tuvuddewo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Abantu batunuulira obutambi omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP bw'azaakola ate n'abuta. Ono alina ky'agamba katuulize agamba. Nze mu political science nasoma nnyo ku baddiikuula mu byobufuzi. Era Bobi Wine osambye bulungi omupiira gwa President Museveni. Wakoze video n'osooka kulaga background wawooli. Namwe mwetegereza akantu ako naye nga kaabadde intention kukutereeza, kukukakkanya na kutegeeza international community nti Uganda eri bulungi. Omusajja bulijjo agamba nti Uganda ebleedinga. Uganda temuli kiteredde. Ghetto gladiator, president wa ghetto, alikodinga atya video ng'ali mayumba agatali na Bulaaya. Kati kino kyebuuze. Bobi Wine yabuliddwayo awali ekkubo eririmu ebinnya? Yabuliddwa eddwaliro eriri mu mbeera embi oba essomero lya gavumenti? Yabuliddwayo awakyamye wonna mu Uganda okulaga obulamu bw'abantu abateredde? Munnayuganda wenna asigala mu byobufuzi oliko ekikyamu ku mutwe. Keekana akaseera oyingire ennimiro owakane n'enkumbi yo obudde obumale ku nkumbi kuba terimba. Mwenna abaasibira ku musajja ono tabasuddeeyo. Olwaleero wuuyo alaga Uganda eteredde. Ali mu nsi mpya. Ayongera kukukkakkanya na kukugumya nti ali bulungi. Teriyo muntu abeera mu hiding. Teriyo muntu abeera ku run asobola kuleka mikululo n'alaga ne mulabe we n'amunoonya nti wano nabaddewo okwo. Kubanga tukimanyi mu lutalo nti awo bw'olaga omuntu w'obaddeko kimuwaawo okutandikira waawo oba olaze. Si bwe guli? So essaawa eno oli mu kuteekebwateekebwa Munnayuganda ne international community okugiraga nti Uganda tebuliidingangako, teri mu lutalo, abantu bali mu bizimbe beekulaakulanya, abantu bali mu apartments na mayumba malungi. Pulezidenti wa ghetto agamba nti Uganda ebuliidinga. Yabuliddwa ekamooki ewali obuyumba obubi okugenda mu mayumba ago. Gwe tolaba nti waliwo gwe bateekateeka. Gwe tolaba nti waliwo omupiira oguzannyibwa. Gwe tolaba nti waliwo image empya Ono yagambye nti ekivaako obaolyawo nga balumba ewuwe bibadde bigenda mu maaso nti lwakuba yayogera akagambo kaali nti nze ndi muyeekera ate akalulu kawedde balangiridde mulala ye n'abulawo ngu kiyinza okuba nakyo kyekitadde security ku bunkenke. Bobi Wine yeerangirira ngu muyeekera. Saabagamba mabega wali nagamba eyali ku kitebe nagamba nze ndi muyeekera. Naye muyeekera ali mu mateeka. Kati okulonda kwaggwa ye n'abulawo niyeekweka. Ate eyawangulwa niyeekweka. Kyagulanyi mugezi nnyo kubanga ganuukirize gavumenti obutategeera Bobi Wine waali tiwalaajaganya kubanga mpaka ekyayagala kifunye eki. Ensobi gavumenti yeesobole kukola Bobi Wine kumuteeka ku lukalala gwaba KONI ne ADF ne LRA ne Barakwena. Otegeera ekyo? Kubanga oyayogera ngo ndi muyeekera ate
kubanga yabyogera batanamu nominating omuyekera yeyita muyekera ne bamunominating nabeera presidential candidate obululu ne bugwa n'abulawo okumala kati wiiki meka tugenda mu wiiki ziizo talabika ne waliwo abamanyi waali kati obutalabika bwa Bobi Wine golowooza kisanyusa gavumenti naye ogenda n'olaba ab'obwongo obunafu bali ku TV nga bempulidde ku CBS boogera kyeki kubanga international media ne international community genda olaba amawulire agaliwo WD, Sky News, CNN, BBC ate Al Jazeera eyonoona Uganda okufa obufi. Otegeera ekyo golowooza kiba kifaananyi kirungi nedda. Ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ebitwagala n'ebitatwagala otegeera ekyo kati ye nga Robert Kyagulanyi ne gyali asiiba asaba Katonda gavumenti emulangire nga muyeekera wama gavumenti yange ya NRM timukikola kubanga tunula Israel. It was a mistake okugamba ngo Hamas batuju oba bayeekera. Kati omuyeekera aba ayagala ki? Okitegedde? Nze nabagamba Kyagulanyi atuula wali n'ateeka gavumenti ku chase. That's why ngo even okujaganya kutono okujaganya kutono batya abantu bajja kudda mu mirimo gyabwe bakakane n'ekijja kutwala ebbanga kubanga waliwo abagenda kukozesa embeera eno okufuniramu ebyabwe. Waliwo abagenda kukozesa kaseera kano bo kufuniramu ebyabwe okitegeera naye ensobi egy'omuntu asobola kukola mu Uganda eryemu lwaleero okugamba ngu Robert Kyagulanyi muyeekera wadde yeeyita muyeekera kwanalabye Baramagamba eyeeyita muyeekera ate ayeekwese nedda kaali katego kubanga olwaleero Robert Kyagulanyi ne bw'alabika n'alabika mu maka ge tibasobola namukwata kubanga bw'omukwata kimukolera bw'otamukwata naye ensobe evaawa okwagala abaagala kufuna ebyabwe kukolera mwene embeera
gwe ku lugamba oyina ky'oyagala n'omukwata kwakataawo omanye ngu bw'omukwata abantu bajja kwekalakaasako ofune osabe amafuta osabe sente za operation kukakanya obujagalalo. Ndimbye wamma bwemba ndimbye munsanyuwe, bwemba nina kyeyogedde kibi munsanyuwe, neeyogeza nnyo naye baba timukola nsobi. Robert Kyagulanyi bw'aba akomyewo muzeeyi wange jenno wachana na hawa baleke kubanga kati ffe nga ba PLU NRM tuli mu preparation za 2031. Nobert Mao yabagamba anti mwerabira nnyo teyaze mu cohesion. Nobert Mao tali mu cohesion. Oli ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereva mwoto tujja kubanga tukakuwera, tujja kubanga tukakutuusa koona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tuvaawo.